Ekitongole kivunaanyizibwa ku mutindo mu ggwanga ekya UNBS kakasiza nti zole ziri mu katale ka Uganda ebitundu 7 ku buli 100 za bijopole abazisuula bawulidde ebbanga lya mwezi gumu nga basijja ekatale. Winnie Grace Onjirwa akulira ebyomutindo mu UNBS annyonnyodde nti basizeewo leero okuyita kampuni ezisuubula sola okuva ewamu n'abazitunda ku Golf Coast Hotel okubategeeza nti okutandika nga lumu mwezi ogwokutaano bakutandika okubawa sola zonna ez'ebijopole. Ebadde kubagamba oba kubategeeza ku mutindo oguteekeddwawo gwe balina okukolerako okulaba nti abakozesa ebintu bino bafuna ebintu ebikwatagana n'omutindo, ate ekyokubiri nti omuntu kyaguze kiba kyekyo. Onjirwa annyonnyodde nti sola zino babadde n'abakakasa abaguzi baazo nti teziyinza kufa myaka egisoma mu 2 wabula zimala wakati w'omwezi gumu n'emyezi 6 ne zifa. Nti olw'ensonga bwe ngula solar system olwaleero n'oŋŋamba nti ejja kukola okumala emyaka ebiri n'engikozesa okumala emyezi 6 neefa. Bwe nkomawo ewuwo ate n'otonnyamba siraba nsonga lwaki mbanzirayo okukigula. So abaguzi oba abakozesa ebintu bino babadde babiggyemu obwesige. Ezimu ku sola ezireetebwa batule zibeera nfo ng'omuntu agenda okujakisa ekiro eba teyaka, wabula abasuubuzi batabukidde aba UNBS ne bategeeza nti embaati za sola ze batuusa kuno ziba zikakasiddwa aba UNBS nga tezinayingizibwa mu ggwanga biwonya okubeefuulira. Yegaba stamp bino ebintu biyingire mu ggwanga. Ebintu bya sola si bitono nnyo kino tetosobola biraba wabikukusa n'obiyisa wansi w'entebe. Nedda, ebintu bya sola binene. Ebintu bya sola birina stamps za UNBS eza Uganda certified. Kati bw'okisanga ku katale ne weekoza nti no kyatuusewo kitya. Nze konkwita kwekoza kubanga kintu kyayise ku booda tekyayise mu bbanga. Akulira ekibiina ekigatta abasuubuzi kya Kasita Evarist Kayondo wabudde abasuubuzi nti balina ebbanga lya myezi 2 okuwakanya ebiragiro bino era buli yemulugunya akikola embagirawo. Tiwamanya naye kati bwe baba bazze nga n'etteeka terinaba kuyita ekintu kikyalina mu gazeeti kikyalina n'obudde obugenda n'ogamba nti wano omutindo guno mukiyitirizza oba munaanudde nnyo mukendeezeeko kati omukisa weeguli ogulwana ku mutindo guno nga tegunnayita. David Sikayombya yakusakidde Green ku Lwakede TV.